Nafuna information nti uncle wange Prince David Wasajja mama we yaseerera, mama we yagenda, government yawaayo ssente ez'amabugo n'ez'eddwaliro. Era uncle Wasajja yagenda n'azijjayo. Wazimanya omuwendo? Saazimanya muwendo naye saazirabako. Era president niyeyongera n'awaayo ssente z'amabugo. Vice president n'azireeta n'aziwaayo. Era Katikkiro n'azoogera mu church n'agamba nti era tufunyeyo amabugo agavudde mu State House, gavudde mu office ya president, naye sigenda googerako. Era kituufu teyagoogerako. Omuwendo gwago. Omuwendo gwago. Naye nga wawulira nti baagaleeta. Nawulira nti baagaleeta. Naye sigalaba, sizirabanga nako mpaka kati. Kirala nti gavumenti ewaayo ssente ku baana ba Muteesa naye nga maama ye tafuna zize. Ng'omugabo gwe gwalina okufuba. Ba-anko bange ne ba-anti bange bagenda ne bazijjayo nga maama takola ki, nga tebagabana na maama bulungi. Maama agenda okuseerera emabegaawo yali alina olutalo lwalimu. Olwali olw'okulaba nti buli mwana wa Muteesa asobola okugabana ku estate ye abeeko n'omugabo gwe gwafuna. Olwo lwali luwedde? Nedda. Era yagenda okufa nga kyalwanirira. Buli mwana wa Muteesa afune ku mugabo gwa taata we? Ye. Teyagufunako era? Ye naye teyafuna gugwe. Olwo bano ba anko abaliwo nga tuggyeko Ssaabasajja tumuzze wabbali kuba buno si buvunaanyizibwa bwe. Waliwo abalala balina oku administeringa estate eno ya taata. Baabalonda we bali? Eya jjajja? Nze according to my knowledge, estate ya jjajja wange Ssekabaka Edward Muteesa II teyina ba administrator bigari. Abaliko bagituddeko ku lwani? Just bagyefuga bwefuzi. Who appointed them? I don't know. That was what Mami was trying to find out. Naye it has no administrators. Yes, that's according to what I know and from my research. Nti bano yo estate bagyefuze bakolamu bye baagala. Fe kati tebereza maama yagenda okufa, bano abamu n'asemba bbala bamukuziika. Teri n'omu yakankubira essimu, teri n'omu azze nakundabako waka, teri n'omu afaayo okulaba nti oba ndi ntya oba nasuze ntya mpaka kati myezi emeka. Omuganda agamba nti ebukojja bakwagala maama akyaliwo. Toyinza kumanya kkojjaawo oba maama omuto abakwagalira ddala nga maama akyaliwo. Kubanga maama bw'abaawo babeera babikkabikkako kubanga oli aba mwannyinaabwe oba muganda waabwe. Naye bw'amala okuvaawo babeera tebalina gwe bakyaswalira. Era lw'otegeera kala z'abakkojjaabe entuufu ne bamaama b'abato entuufu gy'oli. Bw'amala okufa maama lw'okitegeera nti London Bridge is down. Kubanga maama lwe luba olutindo olukugatta ne famire eyo. Kubanga era lwe luba lwakuyingiza mu famire eyo. Madde ngoberera sitole ya mwana mulenzi ono ku mikutu emikwanira wala nga yeemulugunya ku Mulangira Wasajja eyabba amabugo ge okuva ewa mwami Museveni agaali aga maama we Omumbejja eyaseerera yebuvuddeko. Naye simanyi oba Omumbejja oyo gwe waseerera naye gw'okyali mulamu. Maama we ye yaseerera. Ekirala amabugo tegali specific nti gabeera g'abamulekwa. Amabugo
gasinziira ku nkolagana y'agawadde ne gwagwakwasizza. Ffenna twali tufiiriddwako bamaama baffe ne bakojja baffe baalinayo mikwano gyabwe egy'enkizo eyo gye bawangaalira. Bwe baababikira nti mwannyina nze afudde, baabawaayo ku mabugo n'oluusi mu buwandiike era n'okusoma gaasomwa, n'owulira nti Honorable gundi awaddeyo mukwano gwe gundi $30,000 olw'okuviibwako mwannyina Nakirijja. Siyinza kugenda nze kikomeko olw'okuba ono abadde maama wange, tandika okkireyiminga amabugo okuva eri kojja wange nti owange kojja ssente ezo zituwa, ezo ssente tezibeera zange, kubanga abeera aziwadde ne gw'abeera aziwadde kisinziira ku nkolagana yaabwe era ne bwe tubeera eyo mu kuziika. Abantu ababeera bakuŋŋaanyawo mu kuziika babeera tebazze kuziikirako bamulekwa be bokka. Naye olabamu abantu ab'enjawulo, nzize kuziikirako gundi yafiiriddwa mwannyinaawe, nzize kuziikirako gundi yafiiriddwa muganda we, nzize kuziikirako gundi yafiiriddwa jjajjaawe. So olw'okuba ne mu kuziika tukuŋŋaanya abantu ab'enjawulo abajjidde ku bantu ab'enjawulo, si nti babeera bajjidde ku bamulekwa bokka. N'amabugo bwe gatyo we gabeera, tekirina we kyalambikibwa yadde akatono nti amabugo galina kubeera g'abamulekwa. Ekirala, amabugo si kapito, kubanga mu vidiyo gye nasoose okulaba etali eno eya interview gye nsoose okuteekayo, walaze nti ssente ze zaali kuyambye ng'ez'entandikwa. Amabugo tulya malye, era amabugo gatambula n'omukolo gw'okuziika. Ebiseera ebisinga gaba gakuddaabululwa mufiirwa ku mbeera nti tenti tezinnasasulwa, kino tekinnakolwako, n'ebbanga ly'ogenda okumala nga tonnaddayo oluusi kukakkalabya, amabugo ago ge gabeera omugaso gwago. Siwulirangako kalina yazimbibwa mu mabugo, era sirabangako bizinensi yonna yatandikibwawo mu mabugo, okusinziira ku bbanga omukadde maama omumbejja eyaseerera lyamaze nga yafa. Bw'obanga eno gy'okyabanjiza amabugo, amabugo si kapito, era amabugo si ntandikwa, ekyo tewabeera wakikulimba. Amabugo gakola byasigalidde mu kufiirwa oba okuddaabirirwa omufiirwa ebbanga ly'anaamala nga tannastabilizinga. Mu bufunze amabugo zibeera ssente za kulya. Omuntu yenna agakolamu omulimu gwonna, kitegeeza okufa kw'omugenzi kubeera kwamusanyudde, kyova olaba ayagala okufunamu kapito, atandika obuki obulamu. Saagala tutunuulire famire eno nga royal famire, kati njagala tugizzeeko mu normal famire nga famire zaffe bwe ziri, nti obukojja bwange bwe wakikwako e Butambala. Omusika tasikira omujjwa tasikira bukojja, kuba naye aba ayina ewaabwe. Nze kikomeko sirina mugabo gwonna mu famire ya Hajaruna Kikwako, kuba nange nina ewaffe gye nnina okkireyiminga omugabo gwange ku bujjajja bwange. N'ekirala bwe mbadde ntandika nkugambye nti the London Bridge is down, kasita maama akola ki? Kasita maama afa, kubanga lwe luba lubadde olutindo olukugatta ne famire eyo. Era maama wo bw'afa, ekisigalidde bukojja kisinziira ku nkolagana eri wakati wo ne bakojja bo oba ne bamaama bo ababadde baganda ba nnyoko. Tewabaayo kirala kikyo. Era ekyamaanyi ky'oyinza okukolerayo mu budde obwo oba ekiyinza okugatta nabo kufiirwa, nnyimbe, kyokka ate era nga ne bw'otagenda toyinza kuswala, kubanga gwe waaliswalidde ye yafa.
actually ne bw'aba jjajjaawo ng'afudde bw'otagenda tewali agenda kukunenya kubanga eyali kunenyezza ye yafa naye tubaamu kali olw'okuba tukimanyi nti abafu oluusi babeera myoyo. Maama anaakiraba atya nga sigenze kuziika taata we? Awo tewabaawo kkojja anaakiraba atya? Naye enkolagana yammwe ne kkojjaawo kubanga ne mu b'eŋŋanda zaffe mubeeramu mikwano gyaffe. Enkolagana yo ne bakkojjaabo ne bamaama b'abato yesobola okukusigaza ye determining enkolagana yammwe n'ebukojja. Nga maama amaze okukola ki? Nga maama amaze okufa tewaliiyo mugabo gwo gwonna mu bukojja obubwo oba mu famire gy'oli omujjwa. Lwakuba nti ebintu bino eby'abazungu wakati mu kubyadoputinga ennyo birina bye bitandise okwonoona. Kyova olaba kakati osanga omujjwa ng'akiraiminga omugabo gwe ebukojja. Tekiriiyo era tekiwooma naddala ate mu royal family kubanga kibi nnyo entabiro y'ennono e Buganda oba famire okusibuka ennono e Buganda ate okugiwuliramu emigozobano ng'egyo ate egitta ennono ezatandikibwawo e Buganda nti ennono zonna e Buganda zirina kusinziira mu eyo famire. Kati eyo famire buli lwerabikiramu ebintu byonna ebyonoona ennono eba ebitta ennono kiba kikuba Buganda ekigo. Kagenderere era ebintu bino ebimu mubirabanga ebitono oba mubirabanga just nti omuntu azze n'akireiminga alina busungu bwe naye nga birina agenda ennene nga birina bye biri mu kwonoona. Ekirala basaava tebabeera balangira just babeera bajjwa mu famire ennangire. Waffe e Buganda omulangira yekka yatakola kyokka ate ne ku mulembe guno nabo bakola. Kijja kitya nga saava tokola nga nazzo okujjako interview naye saava era interview ye ali ku mulimu gwe ali mu kukola ng'oli mu kireiminga tebamanyi bwendi tebamanyi oba nsuze ntya tebamanyi oba ndidde ki bajje bakusiba epampa oba nappi egyo emyaka naawe okyaddawo mu kasonda ne weekubagiza tebamanyi wendi toyina wammwe abalina okumanya bw'oli bassenga abo gw'olowooza nzaali wano bameka abamanyi bwendi kuviira ddala ku kika ne mu bukojja ne bwe twaliyonka siriiwo nafa. Omuntu nno bw'okula yeggwe aba weerinako obuvunaanyizibwa. Omuntu ng'oli myaka 40 bukyakaayana tebamanyi bwendi tebamanyi bwensula tebamanyi bannange oba nalidde ki oli kinyonyi nga n'ekinyonyi kyeyiggira kye kinaalya. Maama yafa kye kitonde ekyali kisinga okukwagala kuno ku nsi kati kimanyi ku nsi oliko wekka na famire yo bw'oba ogirina ey'abaana bo eyiyo si famire yammwe naye ntegeeza famire yo bw'oba ogirina eyiyo omukyala n'abaana eyo ye famire yo. Oyinza n'okwesanga nga ne maama we yennyini baali tebamanyi bwasula gw'ate omujjwa mbukiremesa oli okuwuuta bbiya we olw'okuba omwana wa mwannyina gwe yaleka omukulu gw'ate alekanga muto. Abaana abamu babaleka bato nga tebannayaluka ne weesanga nga baganda b'omufu oba bannyina b'omufu tebafunye ensonyi kugamba nti omwana bamutwale ku kika kyabwe. Naye ate olwo omuntu omukulu ow'emyaka 40+ nzijukiza bano bassenga maama abaddewo obadde ogenda kuyonka oli musajja mukulu oyagala bamanye ky'oliko mu ngeri ki. Tunnyonnyolemu ssebo mukulu oyagala bamanye ky'oliko mu ngeri ki. Oluusi nno bamaama baffe abo bwe bafa
bakojja baffe batugamba ekibadde kitugatta kivuddewo era batera n'okutulangira mugende ewammwe wano si wammwe. Mu mbeera y'ebyobuwangwa babeera batuufu, mu mbeera y'ebyobuntu at least omuntu osobola kale omulaba nga masiikini teba na choice era tecomplaininga. Okitegedde muganda wange? Essaawa eno ndaba omusajja omukulu ng'akayanira ebya maama we, oba osanga mutuufu okusinziira ku nnyina bwe yamugamba. Naye bba abaana bo bawadde omukisa okukayanira ebya taata waabwe. Olaba ggwe omusajja okayanira ebya maama wo, gwe abaana bo balibeera n'omukisa gwonna okukayanira ebya taata waabwe. Ow'ekitiibwa ennyo ssebo, omuzzukulu w'oluli olulangira basaava bakola. Wakati awo ng'owulira nti bakojja abo baakukiitinga, ate tokkiriza abaana bo bakojja baabwe nabo okubakiitinga. Kubanga engeri yokka gy'oyinza okwewalamu bakojja b'abaana abo okubakiitinga gwe kukola. Kubeera na bintu by'obalekedde, kubanga ekintu kya taata wa 100% kibeera kikyo. Naye oluusi bamaama baffe kino kibayigirize. Oluusi bw'obaako k'ofunye ewammwe katunze bannyoko ogenda oggyemu ebintu by'abaana bo, kuba abaana bo tebalina mugabo ku kika ewammwe. Abawala mwenna abali temutundanga okufulumya ebika byammwe, kubanga ekyo kyotemamu okijje mu mmamba okitwale mu njovu tekigenda kudda. Naye kya buvunaanyizibwa nnyo otunze mwannyoko, kubanga ono mwannyoko y'alina ate abaana abagenda okusikira, kisigala kya mummwe. Naye mwemanyiize okutunda bakitammwe bye baabalekera nga mubitunza bannyinammwe okugenda okufunira abaana bammwe ebyabwe. Ekyannyoko kyekyo nti yagulayo ka politika ebuloba oba yagulayo ka politika emunyonyo ku mazzi, ekyo kiba kikyo gwe gwazadde. Naye ekyakitaawe tekibeera kikyo. Y'ensonga lwaki bannyaffe balina ababasikira. Ebiseera ebisinga bibeera bintu by'abaana b'abannyina abo abagenda okubasikira. Oba ntegeerekese bulungi? Naye ekyo nkizzaayo ku bamaama. Bw'obaako k'ofunye ewammwe katunde ewammwe mu kika ogende ofuniremu abaana bo ebyabwe. Ddiini Lubo wa Saava, mwami Ddiini naawe oli Saava, naye ate gwe oli mu kukola, ozze ku ono omwonoona. Olina okufuna omugabo gwa maama, olina okufuna omugabo gwa maama, naye ng'ate gwe oli mu kukola ki? Gwe oli mu kukola, kubanga gwe yalibadde ekifaananyi ekimala okulaga ono nti basaava tukola. Situli balangira, just tuzaalibwa buzaalibwa bambejja. Ne situli balangira. So olina by'oyonoona mwami Ddiini Lubo wa Saava. Ate nga era agamba Omuganda nti nannyini kiggwa yakyeweebuulira. Toweebuula kiggwa kyaffe n'okwonoona entabiro y'ennono, kubanga eyo famire y'entabiro ey'ennono. N'aligambye nti akireiminga ku lwa estate ng'eza bulijjo oba families ng'eza bulijjo. Naye eggulire ly'okuvaayo oba naye eggulire ly'okuvaayo olina otuteekawo erinnya Omumbejja, bazzukulu ba Muteesa, Saava, oteekawo amannya agali ataakiti ku nnono zaffe. Olina by'oyonoona era olina by'otta. Muganda omukwate ku mukono omulage gwe wakola otya, obuteekubagiza n'okukkiriza. Akawogo kali mu bantu ba bulijjo ne bw'obeera Saava
oba nava. Omulangira Nakibinge jjajjaffe Embuga yalina omulimu ng'akola mu Tropical Bank oba akyakolayo naye nga yali akolayo. Kati jjajjaffe Embuga bw'aba akola ate oyo saava. Ate oyo saava. Munno mugambe agenda akole. Mulangira Kasim, omulangira Wasajja David nga newombeese n'ekitiibwa ekingi. Amawulire g'eri e Buganda gatera kutambula mabi. Simanyi lwaki. Ate nga n'oluusi tuba wano nga tukaayana twefuula ababuulirira abasomesa naye nga ate oluusi kiba na mu sisitimu yammwe nga mmwe mwakiseetinze nti Buganda ettibwa Baganda ate ab'ensonga. Naye olabikira nnyo mu mawulire amabi. Ensonga nga zino toziganyanga kutuuka mu mawulire ku lwa Buganda kitaawo gye yalwanirira n'emuwaŋŋangusa. Ebisobola okuggwera munda bimalirenga munda. Ku lwa Buganda kitaawo gye yalwanirira n'emuwaŋŋangusa. Ffe waliwo bye tuleka ku lwa Buganda oba waliwo bye tulwana ne tukwatira eno munda ku lwa Buganda. Naye nga bakadde baffe e Buganda oba Royal Family e Buganda temwefiirayo. At the end of the day biwunzika bisikasikamu Ssaabasajja. Kyokka ekisika Ssaabasajja kimukuba ekigo ne Buganda yennyini kiba kigikuba kye ekigo. Ng'owa otya omukisa omujja okujja mu mawulire akiriminge bwe wabba amabugo. Tuli banaku ng'Abaganda kuba ekyo kyoleka nti manye embwa ebba ensugga tetuyinza gikuumya nnyama. Kyoleka nti omulangira bwabba amabugo kikyatayinza kubba e Buganda. Era Buganda eri seefu n'Abaganda tuli seefu. Eyo ye famire gye twesigisa ebyaffe. Ku lwa Buganda ey'abajjajjaffe gye baalera era gye baayiira omusaayi temugittira mu buntuntu obutono ebitalina kujja mu mawulire temubiganyanga kujja mubikwatire ng'eyo munda. Kubanga obuntu obwo bw'olabanga obutono bwe butera okubba institution ekigo. Obunyonyi bukonkona muti tekijja lunaku lumu ne kikuba omutuli mu muti naye mpola kibojjogola mpola. Mwe bino muyinza okubirabanga ebyangu akakasonga kali mayina naye nga kagenda keegattira ku birala ebingi ebibadde bikola ki ebibadde bibeerawo. So nga ggwe omwana wa Muteesa lwana nnyo buli lwolabikako gye tuli oba buli erinnya lyo lyolabikako gye tuli libeere liyonjo kubanga mwendabirwamu y'Abaganda mwe tulina okweraba. Omulangira bwe yeeyisa naffe bwe tulina okweyisa. By the way ffe Abasiraamu enneeyisa yaffe tugikoppa ku Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Bw'oba onyiize nga weebuuza nti omutume bwe yali anyiiza hadithi eyogera ki? Tekinfuula ye naye nnina kweyisa nga ye kubanga ye example ku Musiraamu omutuufu alina kweyisa atya. Abaganda example yaffe ku Muganda omutuufu alina kweyisa atya erina kuva eyo wammwe. Naye oluusi tubawulira mbu mwabadde ku mazzi mwabadde mugafiiriddeko simanya mugenze mu bivvulu simanya mwekutte wano mutaddewo abakamera oluvannyuma lw'okuteekawo abakamera mutaddewo babbuloga bajje abadde awadde gundi obutwa. Munnange nno oyinza okulowooza okkakkanya gundi naye ng'okkakkanya kibya. Mwebyo ebintu bye mulabanga ebitonotono. Na Buganda mmwe muli mu kugikuba ekigo tulera muyiwa. Sebo mu mutima mulungi era nga mmenyese sikuyisa mu maaso yadde okuweebuula
naye toturepresentinze bulungi ng'Abaganda era totuwadde kifaananyi kirungi ng'Abaganda. Nsonyiwe ssebo nnyo nnyo.